Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Bite FM. Katugende ko mu ndobeso yaffe. Tulabe munnaffe agamba atya. Hello. Nze Mukunja wa Bite FM mu ndobeso. Wangambye nkukubireko. Nanda wadde nina obuzibuzibu nabadde njagala onyambe muko. Nina omukazi. Omukazi oyo bamuyita Nampiima. Bamuyitani? Bamuyita Nampiima. Naye omukazi oyo yava ewange kuba yagenda ku mulimu ng'avudde ewaka teyakomawo. Kati bwe yagenda obutadda ne mukubira amasimu kwanakomawo ekirokolonge wakati aliwo kwe kumukubira n'angamba yenze mu kyalo. Ngamba mu kyalo owagenzeeyo lwaki tewankubidde essimu n'angamba saakutegeezezza kuba nayise buyisi navudde enowa ku mulimu yalina omudaala gw'ennyaanya ng'atunda ennyaanya n'obutungulu green paper mu katale. Kati yayita buyisi n'agenda kati mubuuza kiki nnaku wayisenga 3 4 5 mubuuza nga tokomawo angamba ayinamu obuzibu. Kati obuzibuzibu mubuuza oyinamu obuzibuzibu angamba bino byakika byewaffe byakika egamba nempulira nga ntidde ate nga mulinamu abaana. Kati nintya nengamba ebintu ebyo ebyekika bwe ziba oluusi nga ntooza kikeezo oba oliawo ziyinza okujja nezirumba ate abaana bange nezinzitira abaana kati ogamba kale nembeera mu kujja. Kati nabadde njagala osooka onnyambemu mbadde nyakumanya biki ebiri mu kikeeyi ewaabwe ebyo byaliko ebitaggwa lwaki takomawo waka. Bali mu kusamira. Yangamba bali mu bintu bya kika naye kati nze nakidde engeri gye nnina abaana 8. Ate kati n'abaana oluusi bonna teyagenda nabo n'omu yamuleka wano kati ansumbuwa nina okusooka ate omulabirira ate nze ndyoke ngende enkole kugamba ndi awo kati tenali njagala onnyambemu mmanye biki bye bali mu kukola. Kale beerako ku ssimu tovaako. Yali akola mu katale ng'atunda nnyaanya? Yalina omudaala ng'atunda kuba yali agenda n'asuubula nnyaanya butungulu green paper biriŋŋanya bwe bityo nga byatunda mu katale. Kati we yava n'agenda mu kyalo yayita buyisi. Yali akola mu katale kaawa? Yali akola wano wa nakasero wano naye nga akolerawo wansi ayinawo omudaala nga yali asembayo wansi ddala. Kale beerako ku ssimu tovaako. Naye n'omudaala yagubikka ebintu ebimu yabireko okwo kati kwegamba ndi awo ate nga nange n'emirimu gyange sitagenda ku mudaala gitunda. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale se ye Nampiima? Ye Nampiima. Onaayogerako naye? Mbadde saala kwogera na mukazi oyo kuba mbadde njala kubega ki kye bakola eyo ewaabwe nze mmanye. Kale beerako. Halo? Nampiima? Wabulira wawalagawa? Bampasa. Bampasa. Enewuwo tokyaliyo? Nawasizaayo neno ne bampasa. Eri wali nayo wali wawasizaayo? Bannange oli otya? Ndi bulungi sirina ttabu kwata. Annaye gwe abakasajja obajjawa ono n'owasiza eno n'ero ne bakuwasa. Kasita ofuna ssente nzawasa tebampasa nga nyampasa. Sente bamuwasa. Kati gwe owasa? Nzawasa. Kati weeno omugamba otya? Omugamba nagenda kulaba ku bakadde.
N'ogenda eri ewooli. Ku mulimu tokyagendayo. Ku mulimu tokyagendayo. Ndayo nga lwaki sigenda. Basiikole n'abawaki. Bana mukazi gwe. Olivaawo walibaawo okujolwa. Ndisimbibwawo ejjinja nembanga ekyafaayo. Era bazadde bo singa tebakuzaala. Alimeze mbango. Bakola ensobi. Bannange. Bali balina okunzaala okukola ekyamagero kuba ndizimbibwako ejjinja ng'ekyafaayo. Babadde bakubuuza jjo ku mulimu. Ku mulimu babadde bakubuuza. Nabadde ntereeza maka. Amaka gabadde ki? Omu yabadde anoba. Nga kiki? Nanduddayo ow'omulala. Kankusabire omaleko bulungi n'obufumbo bw'abakazi baabo. Amiina. Naye ofuniramu wa mu kuwasa? Nfuniramu wa nkuuma bintu byange. Obikuuma? Nkuuma bintu byange. Kati gy'ova bw'osanga naye yawasa ate? Ng'awasa kyakimanyi nagenda kulaba ku bakadde. Nga noono naye mubayo mufumba ngenda mulabato wiiki nga ngende wooli. Naye mugangenze kulaba ku bakadde. Bana bakumanya bajja kuba amatama ago? Basente tebamukuba yagalanga ano banga ndeeta omulala. Naye obulwadde simanye. Ebyuma bikebera nsuba nabyo mungi. Okwatako bakwate ku nsingo n'omanya ti ono mulwadde. Onyiga bunyizi ku lususu bwe lukkamu ng'omanya yalinye mu kaveera. Omulala omukwata omunyiga mu kyenyenyama bwerebeerayo omanya embwa yeekate yamulumye. Kati ojja ddi eno ku mulimu? Nzija ssaawa yonna. Kale ebale kukwata kasimu kange totera kukwata. Bwe ntyo mba bize mu bantu bange. Oli musuubuze? Bafunayo gwe nsuubula ng'omuganda. Kale bannanga abakazi yali eri amanyimbu bagenda simanyi balimu kusamira tebindiira abaana biyinza okunzitira abaana kumbe omukazi yagenda mu ddya atokosa ddigobe ali mu ddya ddala abakazi tunabeesiga ddi naye kaakati we mbuuza abasajja nammwe babaloga akatawaano ate katya kakati sookuliddeko bw'abanga omukyalo ono alina amali abiri kati gwa oweddi erimu teweebuuza aba abuliddewa munange omuntu munno omwesiga bwakugamba ngenze wano ng'omwesiga tegeeza mu abakazi tetulina kubeesiga kyendowooza nti n'abasajja bano ababiri tebali sitedde nabo balinayo abantu baabwe abala bw'ava nga beeku nange kambaatiseeko kati bonna bali mu bulamu bw'okubaatisa tafaayo bawaali oba taliiwo kwega kimpe nkyekugamba bali mu pikandi osegeera abakyala okyayita ffe nkugambye ali eno ate ali eri embaliga ziri eno kwegamba yaliwo ali mu malyaga abiri akwasaganya malya mwe muleeta obutabanguko mu maka n'okuttiŋŋana lwaki okuzannya emizannyo bwe giti emikyafu anti kati nze awonenya ate basajja tomalira mwana wa munno omanyi abasajja mwe musuula abakazi mbikemu nze mbagamba nnyo abasajja mwe muyigiriza abakazi obwenzi odidde omwana wa munno omutadde awo totuukiriza byetaago kino kiri nekiteetaagisa sente tokisobola lwaki omukemetereza atuuka okufumba mu mali abiri anti bino byanjawulo nakakyo ebiki okyali wa musajja oli walala viirawo ddala nti yakutadde wano akulakasiza omukwano talina kyakuyamba viirawo ddala ogende ewalala naye kakati eno omugambye tugenze kakusamira tulinamu obuzibu bwa famire noono omusajja ati akwamu time agenda okuddanga otereezezza wangi amannya nze Haji Kasula Wasidi nga mbeera Kabowa naye ekyabazibu omukyalo yalabika ye mulwadde
ate ko kubanga mulwadde ng'ali mu kutta baana b'abandi ng'ali mu kuzunga bwa veno bwa deno abasiiga birwadde kubanga tusobola kubanga toli mulwadde Abasajja module naye bazungira mu bbo lwaki tebamutwala ne bamukebeza owaye omukwano guno bafunaire akigubikka nnyo abantu amaaso n'obwongo ne bugabikka kubanga bannange toyinza kuzunga mu basajja botyo ng'oli mulamu hajati wuuno muku wanje wale tuweereza kale erijini lya mukazi jini erijini kubanga olwalero oluninze kankubuulire kola nti abantu beewaga nnyo abakyala eriyo ebikolebwa nga ddala si byaffe kati esi muntu erijini oba be banabo olusagazi toyinza kukina bbuka otyo ng'oli mu baana b'abantu beyonoona omwonoonyedde obulamu obafudde abakazi mu maka gaabwe nze mbadde nsaba Mukunja kubanga bangi abawulya Endobeso ababadde balina emize egyo egy'okufumba wano nawali tujja basanga mu myala ajja kufuna omusajja omukambwe akatwa akajje kamutwale mwala muzazi kensigadde nezetinaponyekabo webale nnyo hajati salamu alaikum omwemba ku kyokutaso banange maaka banange abakazi maaka basusa obwenzi banange maaka era maaka kyobalabigana nabo ku bakazi maaka bannange muuko aha Uganda zaabo abamu bagamba ki Uganda kiwunya ate nze kinnyumira kubanga mpulidde omwana ow'obuwala yensi yagivaako Mukunja nze ka baby master ndi ku mukisa mpewe nateete wenkolera agamba ebyuma ebikebera asula nabyo waka obufumbe ennaku zino kyekayiye kati ali kubwa contract bwasayiningayo ewiiki ng'enkya agenda ewa muuku agenze nagamba bw'oba oyinayo ow'okusuubula mu mwe naye amusuubule ne ngamba mama kimuuku kyannyinaze nga nkyagaliza genda bakusuubule ankokaba omundabire n'omwana ow'obuwala labyo kale kukiyita buli ky'omuzika ekisinga Bit FM Munja nakachwa namoti nze musawo Alex ndikitunga ne bannange oyo omukyala naye atulekemu nga agenda kutambuza nnyaga lwadde agenda kutambuza nnyaga lwadde wafumba eno ne musajja watu ye kyabakola bambi oyo asooka amwesonyiwe naye amubuulira amazima